togwesirika. FM olwokusatu ziba ssaawa 4. Sheikh Lut Sulaiman Wandera abeera mu studio za FM okutunnyonnyola ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugiyita siira, nga tunnyonnyola tufunemu ekyokuyiga, tufunemu okuyiga enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'obusiraamu bwaffe, ate oba yoyo kennyini enanyini tusomesa Quran al-Karim nga agitusomesa mu bigambo ne mu bikolwa. Kakati wano tuba tutunuulira ebikolwa bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama tusobole okuba nga tumuyigako, tutambulire mu bufu bwe. Kabiji Rashid Omwanjuzi Sheikh yatuuse dda n'aba Kibra Islamic Media nabo batuuse dda, era akantu bakakwata mujja kalaba insha Allah taala ku mutimbagano. Nsaba mukkirize mukadde wange abatole ku salaamu, oluvannyuma tulabe we twatandikira, tusimbule n'ekyemanyo mulundi guli twatunuulira sitandi y'aba Quraish ku daawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yali amaze okutongoza ey'olwatu. Kiki bazzaako, baakitwala batya, what was their reaction? Sheikh yabinnyonnyola, tujja simbulira awo insha Allah taala. Mukadde wange neeyanzizza okuba nga weerekereza nate era okujja okuba nga otangaaza ebyafaayo by'omubaka. Nsaba Allah abe akusasulamu bulungi. Batole ku salaamu. Billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo twebaza abatuwuliriza okubeera nga batuwa akadde, era twebaza abatugoberera mu lugendo olwetulimu olw'okumanya ebyafaayo eby'omutanda Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ebyafaayo by'omutanda sallallahu alayhi wasallam tubyagala nnyo kubanga byongera okutunyweza mu ddiini yaffe, era omuntu bw'afuna embeera egaana ng'etambula obubi, bw'aba abimanyi kimuyamba okunywera. Y'ensonga lwaki abaapanga amasomo agalina okusomebwa abali mu dipaatimenti ya daawa, mulimu asiira, olina okusoma okumanya ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kikuwe okumanya engeri gy'otambuzaamu daawa, kikuwe okufuna obugumu kubanga si gwe weka abeera asoose mu bizibu mu daawa, era kikuwe okwagala omubaka sallallahu alayhi wasallam. Njagala okubeera nga nsaba abatuwuliriza baagale nnyo omubaka, kubanga mu kumwagala mutujja okufuna okusiimibwa ewa Allah, era mu kumwagala kwe kumwebaza ku byonna bye yayitamu ng'alwana gwe weeyagalire mu busiraamu bw'olimu essaawa eno. Era singa teyali Allah, oluvannyuma ye Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, osanga essaawa eno twandibadde buli omu ng'ali ku bibye. N'olwekyo bwe boogeranga ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, owanga yakaddeko n'omusaalira, n'ogamba sallallahu alayhi wasallam, n'ogamba Allahumma salli wa sallim alayhi, n'omusaalira. Naddala kati ku lunaku lwa Juma, okusaalira Nabbi kye kimu ku mirimu emirungi. Mara fajiri, saalira omubaka sallallahu alayhi wasallam emirundi gy'oba oyagadde, ng'era bwe nsaba nti Nabbi tumugoberere, buli kyonna kye yatulagira okukola tukikole, kye yatuziyiza okukola tukireke. Abatuwuliriza mwena erudda eyo, twakomekkereza daawa Nabbi amaze okujanjula,
era bw'amala okujanjula ne tukimanyako nti Abakuraishi baatuula okulaba kiki kye bazzaako, kubanga daawa yali ya mu nkweko ya mukyama, naye kati mu kisenge evuddeyo efulumye. Kati ne bagamba katutuule tulabe tuzzaako kiriwa. Era Abakuraishi kye bakkirizaganyako ekyokuzzaako kyali kyakubeera nga daawa ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam bagisimbira ekkuuli ereme kubeera ng'etambula. Ye yennyini bamujeeje, bamuyita omuguu w'eddalu, bamuyita omutontomi, bamuyita omulogo, bamuyite buli kyonna kye balaba nga kibi, abantu basobole omuvaako. Si ekyo kyokka, Kulaani yennyini yali ekka bagikubemu ebituli, babiyite ebigambo by'omulogo, babiyite ebigambo ebitalina we biva, babiyite engeri ez'abedda, babiyite kyonna kye baba baagadde, ng'omuntu bw'anaaba akiwulidde agenda gata bwebanga ebigambo by'abalogo sijja bbiwa magezi, sijja kusaayo bwongo. Era si ekyo kyokka, n'ebigambo byennyini ebiri mu Kulaani munda ne batandika obbikubamu ebituli. Abantu bano baleme kufuna kalungi konna kali mu Kulaani. Era ebigendererwa byabwe ng'Abakuraishi abaali mu Makka byatuukirira. Baatuuka n'okuseetinga abantu abaali bakulemberwa Abu Lahabi nga bo buli aya ebeeresse bagijeeja, buli aya ebeeresse bagijeeja. Abu Lahabi yakuŋŋaanyanga abantu n'abagulira omwenge, n'atandika okuleeta aya eziba zisse, mbu Muhammad atugamba kino, laba mbu Muhammad agamba kino. N'aseka, ne bakwenula, ne banywa omwenge, ne boogera all sorts of nonsense, naye nga babyogera ku Kulaani. Naye newankubadde ng'ebyo byonna byaliwo, naye kya Allah kizibu, kubanga abantu beeyongera kusiramuka. Enjawulo eyaliwo nti kategore y'abantu abaali basiramuka abasinga baali banafu, abaddu, abaavu be baali basinga okusiramuka. Abagagga nga teri mugagga ajja kusiramuka. Abagagga basigala eri mu bagagga bannaabwe eri gye banywera emyenge, gye babeera mu kutunuulira abakyala n'okubakwatirira. Akati bo nga tebalina budde budda mu bino. Naye abaddu n'abaavu abanaku baalina obudde obutuula okubeera nga bawuliriza ebigambo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam by'abaleese, nga babiwuliriza era ne biyingira. Kyeva olaba nti singa oba weetegerezza abantu be baasooka okussaako ebibonerezo, okubakuba, okubatta, okukola batya, abasinga baali banaku. Singa baali banaku. Ng'oggyemu abasajja kati nga Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, yali musajja, maama we nga mugagga, famire yali ngagga, naye kennyini nga ssente ayina, kubanga yali omu ku bavubuka abaali basinga okunyirira mu kibuga Makka, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. N'olwekyo daawa eno yeeyongera, abantu basiramuka. Twakiraba ku mulundi guli nti abantu bano olw'obutayagala kusika muguwa ne muganda waabwe Abu Twalibi, basetinga delegation egenda emitinge Abu Twalibi nga balina kye basaba. Era ewa Abu Twalibi delegation negenda negamba tugambire ku mwana wa muganda wo ebintu bino abiveeko, tayogera ku masana ku bakatonda baffe, bakatonda abiveeko. Nabbi n'agaana. Ekyo bwe kigaana ne basindika delegation ey'okubiri ng'eddayo era kuwooninga nti kati gwe Mutwalibi gwe biveemu, ono ffe tumulage gwe biveemu. Era kwolwo Abu Twalibi yatya, n'atuuka n'okumuyita n'amugamba munnange abantu bano bagamba
wandivudde ku nsonga eno. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayanukula n'amaloboozi agaali galaga nti ali more than ready, kubanga yagamba nti lawo singa baba batadde enjuba fi yamini wal qamara fi yasaari, ne bateeka enjuba mu mukono gwange ogwa ddyo ng'eyokya nnyo, ne bateeka omwezi mu mukono ogwa kkono ng'ennyogoga nnyo, nga baagala nve ku kino sisobola kivaako okutuusa lwe nnaazikirira. Omusana gunjokye oba obunyogovu bw'omwezi bummalewo, naye ng'ensonga eno esigadde weeri. Abu Twalib n'amugamba nti genda mu maaso nikyoyagala okukola, amakulu n'amusemba. Delegation n'ekomawo omulundi ogwokusatu nga baze n'omwana Ammaara. Ammaara bamuleeta bamugamba olabika oyagala nnyo omwana omulenzi, akati gwe sigaza ono Ammaara fe otuweemu ono. N'abaga nti mwagala nze mbawe owange mumutte, nze mumpe owammwe mbalerere, bi'isa ma tatlubun, kyemusaba nga kifu tekiriiyo. N'abasiibula. Bw'abasiibula abantu bano baasigalawo ne bagamba nti kati kufa na kuwona. Baali tebakyasobola kugenda kukola daawa, bo nga tebagenda. Eyali akola daawa ey'olwatu yali nabbi mwennyini sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne swala teyagisaaliranga we, yafulumanga n'agenda ku Kaaba, niwankubadde nga waaliwo amasanamu, naye nga ku Kaaba gy'agenda era waasaalira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagendanga ku Kaaba nga ne Kulaani agisomerayo, naye nga buli lwaba agenza afuna obuzibu, era lumu abeera mu swala asaala, bw'agenda wansi bw'atyo okuvunnama wansi, omuvubuka gwe bayita omuvubuka bali bamuyita Uquba oba Ukaiba. Ukaiba oyo yali mutabanyi wa Abu Lahabi. Najjajja n'olugoye n'alumusibamu bw'ati ku mutwe, n'alumuzinga bw'ati mu bulago, n'alusika ng'ayagala amutuge. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amwetaakuluzaako. Mu kumwetaakuluzaako n'ekanzu ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'eyulika. Era Nabbi bwe yamala sallallahu alayhi wasallam n'asaba edduwa eyakwata Ukaiba, kubanga yagamba nti Allahumma sallituhu jundan min junudik, ayi Allah, sindikira omuntu oyo omusirikale ku basirikale bo, sindikira omuntu oyo ejje ku majeego. Riwaya ezimu zigamba nti Nabbi yali specific, yagamba nti sindikira omuntu oyo empologoma mu mpologoma zo. Omuvubuka oyo yatya. Nabbi yagisaba ng'awulira. Omuvubuka n'atya. Omuvubuka oyo bwe yatya, kye yakola n'asalawo mu Makka aveemu agende Shaami. Ayina guruupu ey'abasuubuzi abaamutambuza okumuggya e Makka okumutwala e Shaami. Bwe bamutambuza okumugya e Makka okumutwala e Shaami, ng'alina gurupu y'abantu mw'atambulira, baba batuusa awantu bawummulamuuko, balye ku ntende, banywe ne ku mazzi ge baatambudde nago, bagenda okulaba nga balaba empologoma emwetooloola. Era omuvubuka oyo empologoma yamulya. Wallahi, empologoma yamulira Shaami. Amawulire ne gadda e Makka nti omuntu gwe twagenze naye edduwa ya Muhammad emukutte, empologoma emulidde.
wallahi oba kubya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kakati bano ne batandika okubeera nga ati nabbi kati gwe batunuulira. Era lumu Abdul Hakam al-Walid ibn al-Mughira yagenda n'amusanga ku Kaaba. Bw'amusanga ku Kaaba n'avaayo n'oguyinja ng'ayagala agumukube bamuwone, akube nabbi bamuwone. Naye bagenda okumulaba ng'ali kugiranga emikono bw'ati nga yeerwanako. Jinja ligudde. Bagenda okubuuza nti kiki? N'agamba nnengedde wakati wange ne Muhammadi nga waliwo olukonko olwo nga lulimu omuliro gwaka. Kati lwe mbadde musemberera bwe nti nga ndaba ng'era ddugwamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ye kennyini n'agamba nti singa abadde agezezzaako n'ansemberera, malayika zibadde zigenda mukuulamu amaaso. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalina protection nga ye nenga protection eva min sab'i samawati, eva mu ggulu omusanvu okujja okukuuma Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yajja n'atandika okusoma Kurani ku Kaaba. Bw'atandika okusoma Kurani abaali be bakyagifuga ne bamuyiikira bona wo. Kati Abubakari abaali we ne bamugamba ya Abdurrahman adrik sahibak, kubanga Abubakari ye Abdurrahman ibn Abi Quhafa ge mannya ge. Erya Abubakari eryo baali mutuuma butuumi. Bagamba Abdurrahman yanguwako munno bamutta. N'alyoka adduka emisinde agenda ku Kaaba, nabbe bamugwiridde bamukuba. Akati kyeva agwawo bw'ati n'atandika okusindika abantu abaali bamukuba nga bw'abagamba nti ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mwagala okutta omusajja olw'okuba agambye nti omulezi wange ye Allah. Bagenda okumuggyawo awo nabbi ng'atiirika omusaayi. Kale ne baba nti kati abantu tageti yaabwe yonna bali bagamba kati Muhammad yono kakati gwe twagala, Muhammad yono bwe tunaamufuna tunaaba tuwedde. Njagala nkujjukizeeko nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam omulundi ogwasooka bwe yalabanga ebibonerezo biyitiridde n'akkiriza abasahaba basenguke bagende Ethiopia, Habasha. Bwe yamala ate yaddamu n'abakkiriza ogwokubiri basenguke omulundi ogwokubiri. Okutulugunya nkuyitiridde. Luli bagenda batono abaasenguka ku luno kubanga abaami bokka baali 83, abakyala baali 18. Omwe mwali ne muwala wa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam gwe bayita Ruqayya. Naye ku olwo yasenguka ne bbaawe Uthman ibn Affan radiyallahu anhu n'abantu abalala bangi abaasenguka era abasigadde baabeegattako oluvannyuma. Nabbi ye nga tavaawo. Bano kati anti naye bw'anaga nti asenguke ate nga daawa eri wano, akati abatala kyakoze yalina kusigalawo wano, abalala bagende asigalewo n'abasigalawo. Nolwekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam bano basahaba bagenda Ethiopia omulundi ogwokubiri. Ku luno Abawarabu Abakuraishi baateekateeka delegation eyali ekulemberwa Amru ibn As, awo nga tannasiramuka. Amru akulembera delegation egenda okumiitinga Najashi kabaka wa Ethiopia. Basitudde ebirabo omuli gold, silver, biki bamutwalidde. Era bwe batuuka ne bamugamba nti bino ebirabo byonna biva Makka, babikuwadde Mukama waffe. Naye olina wano abavubuka abadduka okuva ewaffe. Abavubuka abo batuvuma
bavuma bakatonda baffe, batwawudde, bakola kino bakola kino. Twagala otukolera ensonga emu yokka, bazzeeyo gye baava, bazzeeyo gye baava. Kubanga abantu abo bwe badduka ne bajja wano ewuwo, tebaayingira mu ddiini yo, baasigala mu ddiini eyaabwe. Guno gwali gwakubiri. Omulundi ogwokubiri, ogwasooka baabawondera n'abalemera. Ogwokubiri era ne baddamu ne babawondera. Ku luno baagenda n'ebirabo. Era bwe batuuka ebirabo babiteeka mu maaso, bagata akati ffe abantu bano batuddize. N'abagamba nti sijja kubaako ni kyenjogera hatta asmaa minhum, paka lwe naawulira bo bagamba ki. Era n'agamba Amr ibn al-As nti enkya komawo wano mu lubiri. Enkeera naddayo, Najashi n'atumya abantu bali abasiraamu, nabo ne bajja ne balonda spokesman waabwe nga ye sahabi gwe bayita Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, kubanga Ja'fari yali taata wa Nabbi omuto. Ja'fari bw'asituka okwogera naga ati ffe twali ba ahlu jahiliya, twali mu buyabuya nga tusinza ebibajje, nga tusiba mu kulwanagana, tusiba mu kunywa mwenge, tusiba mu kuzannya zzaala, twalina empisa embi, twali bwe tuti mpaka lwe yatujjira omuntu nga wamuffe, nga tumumanyi, ayogera olulimi lwe twogera, omuntu oyo nga w'amazima, n'atubuulira ensonga ez'amazima, n'atulaga obulungi bw'okusinza Katonda omu yekka, ne tumukkiriza. N'atuyita okugatta oluganda, ntulugatta. N'atugaana ebya haraamu eby'obuwemu, ne tubireka. Naye abantu abo ne batulumbagana, batukuba, batutta, batubonyaabonya, naye nga tewali mu ffe eyali abakoze ekikolobero kyonna. N'ababuuza nti ma taquluuna fi Isa bnu Maryam, Isa bnu Maryam mumwogerako ki? Sahabi Ja'far radiyallahu anhu n'amusomera surati Maryam, banga Maryam ennyonnyola mpaka lwe yazaalibwa. Bwe yamala n'anyeenya omutwe n'agamba nti ono ebigambo by'ayogedde bikwatagana na biri ebyasooka, amakulu ebyali mu Tawuraati n'ebiri mu Injili, bikwatagana. Bwe yamala n'abagamba muddeeyo gye muli, gye nabawadde, gye babatadde okusula, tewali muntu agenda bakwatako. Nammwe abavudde e Makka, nammwe muddeyo, n'ebirabo byammwe mbiganye sibyagala. N'abafubutula. Era Amr ibn al-As n'ekikoosi kye ne bakyuka ne bakomawo e Makka nga bonna n'ebirabo byabwe nga bonna baswavu. Kale ne bakomawo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baamusanga waali. Kati bwe bamala okudda, baakomawo ng'obusungu bwe balina nga bwa kika kya waggulu. Era omukudda bwe baatandikira okupanga batte Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Era bino ebikolobero bino obwedda byenjogerayogerako, ebyokwagala bamukube ejjinja ng'asaaza, ebyokwagala bamutuge, ebyokwagala bamutte, ebyo byonna bibaawo. Kati nga ebya Habasha, ebya Kabaka Najashi, abagobye, kati abantu bali mu busungu. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam embeera eyo yagimanya. Embeera eyo mu kugimanya, Nabbi n'agyongeramu sayansi. Sayansi gwe yayongeramu yali yakugikwasa Allah butereevu, niwankubadde ng'era emabega yali ya Allah. N'ayongeramu edduwa egamba nti Allahumma izzil islaama, ayi Allah yongera obusiraamu amaanyi, bi ahabbi rajulayini, n'omu
biahabbi ilayka min rajulaini, n'omu ku basajja ababiri abasinga okwagalibwa gy'oli. Obusiraamu bwongeremu amaanyi. Edduwa eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam agisoma agisaba lwakuna. Yagisaba lwakuna. Bw'agisaba olwokuna, olw'omukaaga Nabbi n'agenda ku haramu e Makka awali Kaaba. Bw'agenda awali Kaaba n'atandika okusinza. Abu Jahali ajja asanga Nabbi asinza. Bw'amusanga ng'asinza n'amukuba ekiyinja. Yakwata ekiyinja bw'ati n'akimukuba ku mutwe. Bw'akwata ekiyinja n'akimukuba ku mutwe, Nabbi omusaayi ne gukulukuta okuva ku mutwe. Omusaayi bwe gukulukuta, waliwo omusajja taata w'omuto gwe baali bayita Hamza, mutabani wa Abdul Muttalib. Hamza amutunuulira ng'omusaayi guyiika. Abu Jahal alina ebigambo bye yamugamba ebivvoola ng'amuvuma. Akati mu kumuvvoola okwo abeera avvodde Banu Hashim, ab'ekika kya Banu Hashim, kyonna abeera akivvodde. Jjukira nti Abu Lahabi teyali mu bano ba Banu Hashimi, niwankubadde nga yali mu Quraishi, naye yali musiga ddala. Akati avumye Nabbi amukubye. Bw'amala okumuvuma n'amukuba, Mungu ayanukula edduwa. Omusajja gwe bayita Hamza radiyallahu anhu asiramuka. Nabbi bw'amala okusaba edduwa olwokuna, wayitawo ennaku 2 oba 3, Hamza n'asiramuka. Era Hamza ekimusiramula kubeera ng'atunuulira omwana wa muganda we, bamukubye omusaayi gutiiriika. Atunuulira omusajja Abu Jahal ali musiga eddala newankubadde nga mu Quraishi, naye ng'ali mu kuvvoola Nabbi, ali mu kuvvoola mutabanyi waabwe. Kati obusungule bumukwata, n'asiramuka. Abantu baba bali awo ng'amawulire gatandika mu maka okutambula. Nebanewulira awo ti Hamza asiramuse. Kubanga Hamza yali musajja mukulu, tiyali muvubuka, yali musajja mukulu. Ate Hamza yali omu ku bantu abaali batiibwa. Era nga mu Makka mu bantu be baali batya mu Banu Hashim mwalimu Hamza radiyallahu anhu. Hamza n'asiramuka. Hamza bw'asiramuka, edduwa nebanga emaze okwanukulwa. Era bwe yagenda mu Daaru Arqam ibn al-Arqam n'ayolesa obusiraamu bwe, basahaba kabbaru, bayita takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kati nga balaba okuva Hamza lwasiramuse nga musajja muzira, waliwo ekigenda okukyuka mu bulamu bw'obusiraamu mu Makka. Munnange mawulire gatambula. Makka yonna bategeera Hamza teyakomaawo, n'ajja n'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Yes, ne bayingira awali Kaaba n'atuula naye. Bw'atuula naye n'atandika okusoma Qur'ani. Yes, Nabbi yasoma suratu Najmi n'agimalako yonna. Wannajmi idha hawa, Najmi erimu juzu eya bw'oba ova eno, erimu qaala fama khatubukum. Wannajmi idha hawa yasoma essuula eyo n'agimalako, nga ne Abul Hakam atudde, Walidi mutani wa Mughira, n'abakufaaru n'abashiriku abalala nga batudde bonna nga bawuliriza. Aya eyo suratu Najmi, amina essuula eyo suratu Najmi bwebanga egenda okuggwako mu maaso awo mweri sajida. Wa idha quri'a alayhim alqur'anu la yasjudun. Nedda aya si bwegamba, naye nga eri mu surati Najmi. Kati bw'atuuka awali okuvunnama
bwe yasoma aya ey'okuvunnama n'avunnama Nabi Muhammad. Yes. Ne Hamza naye n'avunnama, ne Mughira naye n'avunnama, n'abalala ne bavunnama. kubanga essuula eyo Najumi yagenda ne bakwata omubabiro okuva waggulu wano nga bakkirira akati bwatuuka mu kuvunnama, nabbi n'avunnama, Hamza n'avunnama, nabali ne bavunnama. Era amawulire agaasaasaana gagaata e Makka tewakyaliwo mushiriku, abantu bonna basiramuse kubanga bonna bavunnamye. Era abasooka okugenda e Habasha bwe bafuna amawulire ago nti abantu bonna basiramuse ne bakyuka ne bagamba bwe banga e Makka abantu bonna basiramuse ate ffe tukuuma ki atuddeyo. Kati baba basomose bakomawo ne babaga nti wa ekyabadde ku Kaaba kyabadde kirala, embeera yabadde bweti bagamba ne bakyuka ne baddayo kubanga ono bandisanzeewo olubabu. Bwatyo Allah tabaraka wa taala n'abeera nti obusiraamu yabwongera amaanyi. Abantu bano Sheikh nga tunavaawo naam, bano abantu ne basomerwa Quran ne bavunnama ate ne basigala nga ate batulugunya ali obbasoma. Anti kati wano Qurani bwe baatuulanga bwe bati ng'ebayingira, bwe bamala ne badda eri mu myenge gyabwe nga baga nti eddogo ly'omusajja litumaze. Omusajja atusinze eddogo litumaze, baliyitanga ddogo. Era omuwandiisi w'ekitabo agamba newankubadde nga Mughira wano yaliwo ne basoma Qurani, Suratu Najmi n'agimatira bulungi, n'avunnama n'okuvunnama, naye bwe yadda bw'ati ewaka yasanga Abu Lahabi mu kkubo, ago n'Abu Jahali mu kkubo, n'amubuuza nti ng'otunulanga ayina ensonga. Nagamba n'ensonga sirina. Nagamba naye obwedda Muhammad ali mu kutuwuliza ku Qurani, naga nti gwe eddogo likubaze kati likuyingidde. Akati Abu Jahali kubanga kigambibwa nti omusajja oyo Mughira yali agenda kusiramuka, naye kaakati ono Abu Jahali ono n'abanga yeekiika mu kkubo lye, n'abanga tiyasiramuka. Awo tuli mu mwaka gwa 6 bukyanga nabbi afuna obwannabbi. Kaakati Hamza bw'amala okusiramuka waba wayiseewo ennaku ntono nnyo, apoto obusungu bubeeyongera. Umaru atabuka, Umaru awagala ekiso. Umaru ibn Khattab tanasiramuka mwaka gwa 6 awagala ekiso, aga nti kaakati nze kangende kati leero Muhammad omutwe nze aguleeta. Ate Umaru baali bamumanyi nga musajja muzibu, ne bagaa nti Umaru nno kaava wano ebinaddirira katubirinde. Umaru bw'aba asaatuuka agenda okunoonya omutwe gwa Muhammad, kyeva asanga omu ku basajja ba mu kika ky'aba Makhzum bamuyita Nuaimu. Nuaimu amubuuza nti wayi gwasaatuuka olaga wa? Naga nti siina kyamaanyi naye Muhammad olwo gwe njagala okutta. Kwegamba okutta kwalinga ndowooza kwali kwangu kulya mmere gwe njagala okutta. Kyeva muga nti naye nkuweyo amawulire amalala gennyina. Nuaimu amugamba nkuweyo amawulire amalala gennyina nti gampe, nti mwannyoko ne bbaawe basiramuze. Yalina mwannyina bwati omuyita Fatima mutabanyi wa Khattab. Fatima Umaru yali amwagala nnyo mu bannyina. Yali yafumbirwa omusajja nga bamuyita Said. Kati Said, Fatima ne Said omuko bombi basiramuka.
bwe bamala okusiramuka nabbi sallallahu alaihi wasallam abakwasa sahabi gwe bayita Khabbaabu mutabani wa Ard abasomese Kulaani. Kati Umaru Nuaimu amuwa amawulire nti oba okyali ku bino ebya Muhammad mwannyoko yasiramuse. N'atabuka n'ayingira n'ahanika okunoonya Fatima we yeekukumye. Bw'atuuka bw'ati n'asamba ennyumba ya mukoddomi we Said, n'ayingira asanga Fatima mwali. N'abaga nti obwedda mbawulira musoma wano mbadde musoma biki? Nti ebadde mboozi ya bulijjo, tuli mu kunyumya mboozi zaffe. Agande kikyokutte mu ngalo ekyo? N'aga kino kyenkutte? Tewali kintu wano. Yali akutte akaliba, ng'akaliba ako bakawandiiseeko suratu Twaha, era Khabbaabu yali abasomesa suratu Twaha. Namugala leeta nange ndabeko. Naga nedda, eno Kulaani la yamassuhu illa almutahharun, anta najisun. Gwoli najisi tujja kukwata ku Kulaani. Mpaka lwe yagaa nti nedda, n'amukuba mwannyina omutwe. Bamukuba omutwe n'agwasa, omusaayi ne gutiriika. Omusaayi bwe gutiriika, ate n'atunulira mwannyina nga atiriika omusaayi, ate n'amukwatibwa ekisa. N'asumulula ekitambaala kye n'amusiba omutwe. Akati awo waasabira okumuwaako biri asome, oli n'amumma. Nekiwalirizibwa omuntu oyo agenda anaabe. Kigambibwa nti Umaru yanaaba, baamumma Kulaani surati Twaha mpaka lw'anaamala okwetukuza. Bwe yamala okunaaba ne bamuwa olupapula, akaliba ako. Bwe bamala okukamuwa n'atandika okusoma Twaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. N'agenda ng'asoma. Sitwassa kuggwe Kulaani nga kubonaabona, wabula kwali kujjukiza abantu abatya Allah. Kati omusajja n'agenda ng'asoma. Bw'amala okusoma n'abuuza nti ayina Muhammad aliwa? Ne bamugamba nti Muhammad alabika ali wuwe. Uridu ayina Muhammad. Kati ne basituka Fatima ne Khabbaabu ne Said ne bagenda. Bw'atuuka bw'ati n'akonkona ennyumba mwe yali. Kigambibwa nti yali mu Daaru Arqam ibn al-Arqam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asomesa. Nga ne Hamza nga naye ali eyo, ne Abubakar Siddiq naye yali eyo, ne Ali ibn Abi Talib naye yali eyo, Abdurrahman ibn Auf bonna baali eyo. Akonkona. Bw'amala okukonkona, kubanga engeri gye baali bapangamu security y'omubaka ebeera y'abakuuma wano oluggi, nabbi yabeera eri, era bagenda okuggulawo balaba nga ye Umaru. Basooka bazaawo oluggi ne bajja n'omugamba innahu Umaru ibn al-Khattab. Umaru yazze n'ekitala kyakirina. Nga bamumanyi musajja. Kati ne basigala nga bano bonna bakuuma kimu, nabbi either amukkiriza okuyingira oba nedda. Nabbi kye babagamba nti mumukkiriza ayingire. Nabbi bw'amala okugamba nti mumukkiriza ayingire, Hamza radiyallahu anhu omusiraamu omupya eyakamala ennaku nga teziwera 7 mu busiraamu n'agamba nti ya Rasulallah, Umaru mumuleke ayingire. Bw'anaabanga ekimuleese mirembe naffe tugenda gimuwa, naye bw'anaabanga ekimuleese lutalo qatalnaahu, tugenda mulwanyisa. Ne balyoka bagenda gyali Hamza. Hamza n'amusuulako bw'atyo olugoye ku Umaru, n'amuzinga ekitala n'abanga akizinzeeko bw'atyo olugoye.
kati nga takyasobola kukikwata ku lwana balaka bamusikambula awo kumutwala ew'omubaka. Naye abasajja abaali batudde mu Daaru Arqam ibn Abil Arqam bwe balengera ne bawulira nti kati Umaru atuuse, ne bagamba nti ffenna tuggweera awali omubaka tumwetooloole. Umaru bw'abanga azze nga agenda kukosa mubaka asooka akose ffe, nabbi abeere nga ye muntu anaasembayo mu bantu bagenda okukosa. Bw'atyo Umaru n'ayingira awali omubaka sallallahu alayhi wasallam. Umaru bw'ayingira awali omubaka sallallahu alayhi wasallam, omubaka amubuuza, maadha jaa bika ya Umaru? Umaru kyekikuleese? N'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Umaru n'asiramuka. Akati edduwa ya nabbi, abantu abaali mu Daaru Arqam ne badda ku takbirat, ne badda mu kusanyuka, ne badda mu kujaguza, kuba kati obusiraamu bwali buvuddeyo eri gye bubadde. Akati nga bufunye bakomandozi basiramuse, akati obusiraamu bugenda kutandika kutambula mbeera ndala. Era njagala okutegeeza abatuwuliriza nga tukomekkereza awo wennyini nti obusiraamu okusiramuka kwa Hamza ne Umar ibn al-Khattabi kwakyusa entambula y'obusiraamu. Akati gwa kalimi ku lwokusatu tokakyusiza ddala, osobola okubeera nti weeyogera okumanya obusiraamu engeri gye bwatambulamu. Wa barakallahu fiikum. Omulizo omulungi owekyenda mu 3 Katonda FM, webale nnyo olwali eddala okwekumira ku mukutu ogw'essigika. Awo we tukomye olunaku lwa leero. Osobola otutegatirako wano mu ddakiika ezisigaddeyo entono zino, tube nga tusiibula. Olina ekibuuzo oba olina kyogattawo, tube nga tugenda ku 0751 931 972 099. Na muganda wange amuyita Evans tava ku mukutu, munnamawulire. Mashallah. Akola ne rediyo magiyita Sigino. Tava ku mukutu, wekituuka ku byafaayo abeerako. Mutumidde nnyo. Ne mukulu Kalema. Kale, omulizo omulungi osobola okuba nga otegattako. Salaamu alaikum. Je waliko Sheikh. Kale mzee. Yes, sebo. Amina ya Rabbi. Amina, amin. Mashallah. Tutalako nti budde bugenda ne tukwata omusomo muwanvu twaga tutuusa okunyumira ate omusomo okukolako, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'obwo obugambo obwo. Kubanga ali ku rediyo IU n'abagikolako. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Mama wange amanya ne gy'osinzidde. Wanji? Yes. Mashallah. Amin. Bale kubeerako. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Anan. Wanji? Ndabasirukira kwa memba akabezere mu Ethiopia. Okay. All right.
Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya na josinzidde. Ono simulala yesalongo atetea manyamza matano. Yesebo. Jakusoko kweyaza mukadde wange oyo. Mayina kusabako amanya g'ababaka buli omu n'ekyafaayo kye. Kati anokoleddeko ekyakamutya nange wentudde mu kaseera neeyongera okukitowa. Yokuba nti abantu balyayita bayimaanyi kaayi. Olw'okuba kati ku ssaawa eno ng'olaba oli akola ebitafaanagana na busiraamu n'ogamba nti amugoye tumuwaata ati nga tumukwendeko daawo ate baada mabega. Naye kati balibale katandazze bagamba tugende twakazi naye twetoola omubaka ebule n'omuntu okumukosa. Nga imaani yawaguuzo essaawa eno abeesala ntusobola kunaagamba nti tugenze okulumba jihaadi n'aba ng'amalirira. Kale nkweyongere n'okutuwa ebyafaayo tugenda tubikootinga. Alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya na josinzidde mzee. Ono Ayubu Emoni. Ayubu Emoni. Mbadde neebaza weebaliseeko. Tweyanzege. Amina ya Rabbi. Tabaseeka yange maaso n'omusomo gwo ndaba mulungi. Ku Lwokusatu we tuli. Waalaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kankwata asembayo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Amanya na josinzidde. Abdullah Hussein Kaliyama. Abdullah Hussein. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Webali nnyo, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Allah akuwekya osinga okwagala. Amina ya Rabbi. Naye twendize mu musomo gwo nti nno obusiraamu wa leero tuli mu kweyagaliramu bweyagazi naye ng'abaatusookawo wallahi tebafiirira obusiraamu. Naye wekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubira ekifaananyi nti buli oyo yenna ateeka amaanyi ku busiraamu alinga alinde ku muliro. Buli wonyigirira buti kigere naye ng'omuliro gukwokya nnyo. So nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atume obusiraamu waffe. Amina amin. Waalaikum warahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange amasimu gakyaliyo mangi naye akadde kagizeemu. Zawezedde 5. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Good enough nti abaakubye amasimu babadde beebaza. Ng'ojjeeko yabuuza ku Najashi yamala n'asiramuka. Najashi bw'asiramuka nga ali Madiina. Era bwe yafuna amawulire nti Najashi afudde n'alagira abasahaba bayimirire bamusaalire. Era okusaalirwa kwa Najashi kwe tujja okulamula okugaa nti oli bw'afa ng'afiira wala tewali bamusaalidde. Tusobola okumusaalira yadde nga we tuli janaza ye si weeri. Era awo tujja okulamula okugaa nti omuntu yenna bw'afa ng'alinako ebyenjawulo bye yakola mu Busiraamu, naffe tukkirizibwa okumusaalira wano salaatul ghaib nga nabbi bwe yasaalira Najashi. Njagala okukomekereza ng'abantu mbategeeza nti tukyeyongera okuyiga. Tulinga abaakatandika obutandisi, tukyeyongera okuyiga, tweyongera okumanya Obusiraamu engeri gye bwatambulamu emabegaawo. Ekirungi ekiri mu siira nti obeera oyiga nga bw'onyumirwa, kubanga ebyafaayo bino obeera nga awuliriza ebintu nga biringa ebitaaliwo naye ng'ate muli olaba biwoomerera kugamba olabira ddala nti oli ku nsonga. Nolwekyo abantu rediyo babeere nti buli kaseera konna babeere nayo beeyongere okuyiga eddiini yaabwe. Njagala okumaliriza nga neebaza abantu abayanukula omulanga gwange ne bajja omukono ogw'okuggalawo pulogulaamu y'ekiwummulo. Bamiraatisi mwenna batumidde, mwenna mbeebaza, mwebale kuwaayo kadde. Bayimaamu mwenna abajja. Neetondera abantu b'esaayita abayomba
banne gunsinze naye nga mu maaso awo nyinawo omukolo omulala nkyateekateeka emmere nja kubeera nti abantu mbayita abantu baddemu ate balye akamere akalala era nja kuyozaayoza abaana bange sayidi zombi sayidi y'eddiini abaana abakola IPLE era n'okuyozaayoza abakola PLE. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nti abakulembera abazadde ntubasaba mulondera abaana baffe amasomero amalungi kubanga abaana twabakoledde omusingi gw'eddiini. Kati omwana singa omubuzaabuza n'omutwala mu ssomero nga lyawukana na liri, eddiini egenda kubula n'omusingi gujja kubula. Abaana mubateeke mu masomero amalungi. Abazadde abajja ku ssomero gye tuli, abaana batandise okusoma, sigamba nti kiwummulo, ffe twaguddewo, abaana basoma era n'abazadde abafunda abajja okuwandiisa abaana abapya batusangawo, tubeerawo. Tuwe omwana kuyusira asobole okubeera ntumubangula mu bintu byombi ng'era obwedda IUIU bwe bategeeza. Tuwe abaana ate nze nabagamba dda nti ze kijja okundaga mukwano gwange kumpa mwana. Ebyokumpa nawanira ku mabbali nga tompadde mwana nja kumanya nti gw'onoonya byennyina gwe tebakumpa by'oyina. Amuza mataano oyo nyina we naamunywereza awalala kubanga kati amuza mataano nagamba nti either mpa omwana oba yamba mulekwa gwennyina. Kati amuza mataano ngenda munyweza asooka amala okuyamba mulekwa gwennyina kubanga mmanyi nti yajja kuŋŋamba nti ali mu kasanvu awo kumpi abantu be abatwala awo. Yes, nkukkiriza. Akati yambako eri mulekwa gwennyina oba muguli eddazini y'ebitabo manya ate gwe oyina edduuka oŋŋamba bugaye nti jangu ono n'eddazini 2 zenkya nja kujjaawo nno ebitabo by'abaana basi. Naye ng'amuza mataano mulamusiza n'abakubi abasimu mwenna mbalamusiza. Barakallahu fikum. Nsigadde ndi Sheikh Lut Suleiman Wandera, imaamu wa Masjidi Nur. Banne ku lw'omukaaga mujje bamaseka bajja okusomesa. Sheikh Kyeyune Sheikh Kiti tugenda kubeera nabo Nakaruke ku lw'omukaaga. Ku Sande tubeere nabo e Buduula. Tekikugaana kubeera nti ojja n'obeera naffe ku lw'omukaaga era ku Sande ne tugenda ffenna e Buduuda era ne weeyongera kubanga irimu egenda kwawukana. Si bikwate nti ekinaabeera wano era kyekinaabeera eri nedda bano bamaseeka bayivu. Ekinaabeera wano kirala n'ekinaabeera eri kirala. Nze nayagala nnyo abantu abatambula naffe nga tukyazizza Dr. Ssenjala n'abalala. Nakaruke twali nabo, bwe twajja ku IU ne bavuga bupikipiki twajja nabo wano ku Nuru baaliyo, bwe twagenda mu Ndasweria twali nabo. Bannange irimu bwe baginoonya bwe batyo n'olyoka ofuna irimu n'ogijjuza. N'olwekyo mujje tubeereyo bangi. Abadde baŋŋamba nti hoolo eyinza obutamala, akati eyo ensonga si yiyo. Ensonga eyiyo gwe jangu. Hoolo bw'enaaba temaze, abategesi fe abalina obuvunaanyizibwa obw'okunoonyeza wawe ogenda okutuula. Akati bwe tukwagala kimu jangu. Bw'onaaba nga ofisi Entebbe ffe tugenda kunoonyeza w'ogenda okutuula. Buduula ejjinja limu ligenda kuba obunyonyi 2. Buduula ye disitulikiti empya mu disitulikiti z'Obusiraamu. Kakati bali bazzukulu baffe batabanyi baffe tugendayo tubayozaayoze okufuna disitulikiti. Tubakubirize okubeera nga banywera basobole okubeera nti disitulikiti bagisitula, efune bamaseeka, efune abayivu, bazimbe amasomero. Twagala e Buduuda tulabe nti eyina amasomero ga primary ag'eddiini, eyina essomero lya secondary, kale wakiririmu lisobole okubeera nga lisobola okuyamba disitulikiti yonna. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omuwulizi omulungi, puroguramu bwetu bwekuuse ku nkomerero yaayo, naye tugamba nti olunaku lwokusatu era tuwetuli insha Allahu taala. Ate n'ekyokulaba ebyokukola bya Nabbi Isa alayhi salaam biri mu kufumbibwa saa yonna. Bwe tutuukako ne puroguramu endala eddoboozi ly'omwami naye eri mu kufumbibwa saa yonna egenda kubanga etandika. Musule bulungi mwebala.